jako akawuwo batwalina hudu wano nga tugamba hudu atufukidde ekyambikane mukama namutujjako n'agenda. Olunaku olw'eggulo loodi meeya wa Kampala lw'okutereeza Ssalongo yavuddeyo mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olwatuuziddwa ku City Hall mu Kampala n'ayambalira RCC wa Rubaga Anderson Burora wamu ne minisita omubeezi wa Kampala Honorable Kyofatogabye Kabuye olw'okujja ku bodaboda emitwalo 6 egy'okwewandiisa ssaako n'okugoba abatembeeyi mu Kampala nga tebabalaze wakudda. Era tukukakasa mwami Kyofatogabye ne Burora wallahi ya Mungu wallahi tallahi billahi temugenda kugoba bodaboda mukimbala nti musisigaze kasanvu okuva ku mitwalo 20 ekyo kye bayita okulugulira ku pata okwekulira akabazzi kugulu tugenda kufaafagana olutalo mwalulangiridde naffe tusinzidde wano ku City Hall tulangiridde kati zinadde okunywa. Anderson Burora ngono RCC wa Rubaga agamba nti tewali ssente zonna zisolozebwa kuva ku muntu yenna nga loodi meeya bwe yategeezezza, wabula kino kyakolebwa okuyamba ababodaboda bafune agenda okubakolera ku misoso egy'okufuna pamiti ku bbeeyi ya wansi wa minisitule ey'emirimu wamu n'ebyentambula. Tewali ssente zisolozebwa muntu yenna, era njagala kukikkaatiriza nti si minisita sinze nga loodi meeya bwe yayogedde si muntu yenna. Njagala nkyatule lwatu nti kye twakola kwali kuyambako abavuzi ba bodaboda mu nteeseganya zaabwe bafune omuntu asobola okukola ebintu bino ku muwendo omusaamusaamu. Omuntu yenna agenda okufuna pamiti alina okugenda n'asooka n'akugulwa mu kukozesa oluguudo, mu kukozesa ekidduka n'amateeka gaabyo. Ekyo kiri mu ministry ya works, si ministry ya Kampala. Ministry ya works kye yatusaba kugiyambako okukumaakuma abantu n'okubasomesa. Wano wasinzidde n'asaba loodi meeya wamu n'olukiiko lwe basinkane bawabulagane ku nsonga zino kubanga alabika bo yabafuna mu bukyamu naye nga tekigenda kuyimiriza nteekateeka ziriwo okugenda mu maaso. Babitegeera bubi. Ensonga y'okuwandiisa, okukubangula n'okuwa jaketi abavuzi ba bodaboda abamu bagifuna mubi naye nga ekigendererwa kyayo kyali kyakuyambako ku bakozesa enguudo abazivugirako n'ebizikolerwako okufuba okulaba nga biweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Oluvannyuma lwa loodi meeya n'akakiiko k'eggulu okuvaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe, twagenza okukizuula nti oba oli awo batuufu naye ate bayinza okuba nga baawabasibwa mu butuufu bwabwe nga bye bamanyi bikyamu. Ono agamba nti enteekateeka eno gye baliko egendereddwamu okwawula ababodaboda ku bantu abalala abakola emirimu emirala mu kibuga ekikulu eky'eggwanga. Pikipiki tennaba kuwerebwa kukozesebwa, ekyo kye njagala tumanye, era tennaba kuwerebwa mu kibuga, naye kitugezaako okukugira yengeri ki abantu ab'enjawulo gye bakozesaamu pikipiki. Pikipiki gye twogerako yekola omulimu ogw'obwa bodaboda nga bw'okola amawulire go, ng'oli bwakola mu masannyalaze oba mu mazzi oba mu bintu eby'enjawulo. Kubanga ono owa bodaboda ekisooka yeetika abasaabaze, ekyokubiri ateekwa okuba ng'alina w'abeetikkira okuva, ekyokusatu ateekwa okuba ng'amanyiddwa wa waakolera. So tugezaako okufuba okulaba nti gwe w'amawulire tukwawula ku muvuzi wa bodaboda. Wabula ono agamba nti omulimu guno bagenda kugutereeza nga bayita mu mitendera egy'enjawulo nga bali wamu n'ababodaboda bennyini. Omulimu guno tugenda kugwimplementinga mu mitendera egy'enjawulo. Ogusookerwako kwe kumanya abaliwo n'okubalikognayizinga nti be bano. Ogunaddako gujja kuba nti kaakati twawudde tutya obuvunaanyizibwa, gwagenda ogenda otya era okomawa. Kijja kutuuka nga oluusi kikwetaagisa oba munnamawulire okwebrandinga obutataaganyizibwa nti n'ebikwekweto oba binaaba bigenda mu maaso. Kye tulina okukkiriziganya nakyo kiri kimu nti pikipiki olwaleero
teyina mitendera mirambulukufu gyekoleramu. Dorin Nyanjula ngono yamyuka Lord Meeya agamba nti ono tewali mitendera gyonna gyayogerako gye bagenda okukozesa ku bodaboda era wano bo tebalina gye bagenda kukkiriza okugenda mu maaso n'okunyigiriza bannakampala. Atunulidde ku ba prime preventer mbu bagenda kati okutandika okuvuga boda, atunulidde ku abawagira NRM, oba atunulidde ku bawanvu, atunulidde ku bampi, ffe byayogera tetubitegeera. Kwanga oba otugambye tulina 2,500,000 bodabodas kati agenda kukozesa mitendera ki bodaboda zino zikendeeza, so ekyo tukivumirira. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Tetugenda kukkiriza simanyi minisita ba RCC nga bambadde amasuuti naye ate bali mu kubba muntu wa bulijjo.